mwami Tamale Mirundi tusanze okulaba. Yes, naye nga kitalo nnyo ekyawatongola. Kikali twendanga abantu tulumwa n'abasinga okulumwa baba famire ye. Naye nze nange nafiiriddwa taata wange. Banga kibi. Bamuyita Isaac Kakobya. Waliwo ne gundi mutabani wange bamuyita Apexinga taata we yafudde ndozanyi. Anti tekyenti obigendamu. Ani yafiiriddwa? Bamuyita Apex mutani wange. Ekyenti obigendamu bano bali malicious. Basobola okulinanya guba ku tent ayina COVID webakenda ku 14. We are not dealing with the people. Oleme kudamu kutalanga bitalaga. Alowooza anti abantu bano bantu gwensasira. These people do things which a human being cannot do. Okujako ng'obamanyi. Ati sinze nankufira yange. Ibadde etya. Ati nange neewunyiza. Nakomyewo kiro driver ndoza ayina ekyejo. Imotoka yange era ibulale, imotoka yange mumuterekebwa buli kintu kyonna. Eggulu wadde togeze nayo. Kakati toza twayingidde sanga 8. Twayingidde nga 8. Naye kakati abaganda bakugamba nti gwe driver bw'ona ogula ebyenda kondakita agule ki. Kati nze bossi nga ndi bweru. Kakati yata abatya nga teyazze. Nga tazze. Kyovula ekkooti ziri bweziti. Matankani. Ati alina koti waliwo eno waliwo eri mpaka emu. Ze zino ze milioni 5. Goli munene. Adodo kiraba nedda. Nali ekyali kinkubye omusajja ku Bukomo. Eyali omwogezi. Yatusibira ebweru. Omuli bameka tuli beero sibye bakola. Nali mutemi oluyirwa nsonga. Esuuti twayina esuuti biringa za siriki. Enkuba nezikuba nezefunya siriki taku enkuba tekubwa siriki esuti yange ya milioni mungo okanga namuyitayo nemuganga ngo bituzo okulyano bituzo obaza abantu waguzeeko toka upesi natuzo omwogeze ku mukolo ku buko nemuganga kakini toto muna kuogera mwana ogwefuga na wamba onokoja Vincent Matovu naguwamba umusajja namutuza kutaka owamwe na wamba omukolo sungu ngabunoma yawo zabero situgenda kulima Master Wood bagenda fenna wati tukyali bafu yafu Master yali mukulu wa somero najja nenga musajja muntu muna mwenyewe wa Master Wood kati Master Wood yayine suit ye ya siliki ne gundi ne kanzu ye ya siliki akasajja katukubye enkuba ne birwala omusujja nebyevera nengamba no tisisoboka get off sit down kukazinda no mukidala natula wansi yes katulaba kakati ono omusajja yenzo kugoba olabe ne suit ku bwankuba bana inage njira bye kubye eweddewo yes simple matter omusajja agoba ku mulimu esuuti eweddewo lwankuba eyewedde tegenda kudda muteku bwankuba ate neno nayo era naye gikubye kenza bwana yesi ebintu mumoto abantu batunulira ebintu nze Museveni gwenti abannange kuba nali ndowooza nti eyamulumisa oluggi bagenda kumutawa teri ate kwolwo olunaku bisani nga binakujjira badokita azaabo bajjayo sente waliwo dokita ali musajja dokita nga ye briefcase ebeera nkalu temubeera fasi kati eggulo limu baali bamuwadde obukadde 5 agula eddaga nga ye tekirabangako musajja dokita wa president bamubuuza oyina muyadde bandeji nga nkalu ngate ulijja abadde atambula Professor Tumwine yajjira mu nnyonyi Museveni musajja mugumu eye motoka ya kilo 6 ate nayo bali bagikuttemu kujja motoka wava munno bali na badis. Me, I have never seen a malicious group like this one. Nti ogenda nosala omwana omutwe n'oguyingiza parliament kadaga bamusibe. In a Christian country like ours, in a religious country like ours, we have Gundi, Abaseveniste, Abasilam, Abalokole, if these are Abalokole, no. These are not people, these are devils. Batoloka mumuriru. They do how? Let us risk the president is good. It has to be wafa muno motoka zavayo. Ne bakola workshop yabo.
bote bayina kibatakola ku money ekyo tukibalimbako era tonenyangu omuntu gwe bagobye mu government tikati oyo omukazi wa Teachers Union bamuletera empapula president yabagamba bawaba Teachers Union billion meka 3 instruments dozazalinga 40 billion ne bajja bamuletera ko billion 11 empapula nga za billion 11 ne bamuteeka konti sayininga tuzikuwadde nga tanazifuna ate yali akabeddeyo mu banka bone batema ne batema ali kitali ate tebakwogerako. You will never see anything to do with that woman's case. Eyono permanent secretary omukazi n'omukyalo omukadde ayinza n'okufiira ekitalia eyo mu mawulire teriimu naye nga president yamugamba okusiba Kampala mmeka alina omusajja bamuyita Owoli yali alagana Malaysia. Owoli an expert on refugees. President ababuuza mu State House, I want to local down Kampala mwetaaga sente mmeka n'amubalira n'amubalira as an expert 59 billion olwatuka ekitukulu ne bakatuzibbe bano tubasibe they are inside nti abokola nabo ekintu these are deadly fellows. Nze nabaga nti omukazi yajja ewange mu office nga yuziza bulawuzi ye agambe over kooti naye nalina mu entebe bbiri eye abalemerera n'enjija yevaamu emisota mwena kasana gituulangamu nga maze okususpectinga nga mwentuula nga biri bikola obwali agane ne ndyoka ngamba nalina omuserikale wa poliisi sayina w'amagye nga manyi bannalwisa babalagira bannakalema I had a policeman nabenyoweza nti policeman eyo bamujja mu kukuuma mazike mu Ireland eyo nemubuza gwovuddewa timbadde nkuuma mazike lwaki bakuleese nti anti bwe batudde mu kayigula na deploying bagambye tempa yawo tempa yefaanagana ezike era mwana ono omwana ono ayimba bagikonda spice yagamba mutabani wange nti taata wanjogerako bulungi naye muti okunja senyondo siyinza genda kumubuuzaako if I'm a madman how can I have so many children nga sikwata bukwasi njogera bwogezi kitegeeza kalimi tayari akalimi kabera ku muzungu man provided you provoke me into battle kubanga omuntu webuuza nti omusajja gwe mugamba nti mulalu abaana alinanga 50 ate nga takwata bukwasi talina gwe yali akutte akalimi kabakuba kitegeeza musajja mulungi gwe genda obuuze nakyobe mu State House obuuze Amelia kyambadde bajja kuga the man is a humble man very humble naye kyekimutanula kunjoga humiliation tukubaka na paka omuli wattamuno era bamafiya bakkiriza bagambe bate bakkiriza compensation nti babadde baagala babba waliwo oyo abadde azungu yagende waligi mukube ennyondo waliwo omulala yaddaza omufere mukube ennyondo mbubategeeraga nabaweereza message nimbaga nti akanga mukateekewa anti compensation nange ngende eri musajja bwange mbubuuze emizinga tutegulule oba tugira tulinda kati watanga batadde wano emizinga nobabuuza nibaga nti twatukwasa nnyo twasibira ddala tetuta abo nabawulamu kategule waliwo ab'omunsozi abo ab'omunsozi webali mbadde mbuuza mukwano gange semakola mukwano gange nemugande naye gwe ekyokola okimanyi nagamba nkimanyi nemugakikolayo gwe ekyokola okimanyi ekyokola kiringa bizimuzimu webityo kikubya omukazi ewaka emiggo anti kibbawo sente kizitwala oyinza okubanga weyazisa eggomesa ew'omuntu kijja nekigikima n'oginoonya mu kesi nga teriimu kyetuma kakati ebintu ebyo nze loolo yange njimaze neggulu yesterday naye nga abantu bokka nalabye omukyala ng'aweesa omwana we kawala kato bwe kati kato the woman stopped n'ayimirira ayimisa Mirundi nti yenze nali njagala kutuuma mwana wange gw'omukyoli omutuume Mirundi kito bakutte balaakutte ate agala afaanane ate atya
Mirundi tebakisuuza mu Lukyoli. Abakyoli baali tebasse faaza omuzungu. Anti omukazi yazaala Namagoye nga tebamulabangako ne bagamba nti faaza ono omwana wuwo guwa kutte omukwata omukazi mboko nefuka. Faaza omuzungu n'agamba this is an albino is not a white baby mafumu nambwa ate ng'omukazi bamukubye bamwogezezza yasooka gaa nti omusambwa nakusanga ku luzzi nga bimutabuseeko olimba ono faaza agenda okulaba abasajja n'embwa enjizi n'amafumu naki ono omukazi kuba mufunyisa olubuto aliwa no this is a muzungu no is not a muzungu this is an albino ono si muzungu gwalabayo bannamagoye abangi mu Northern Uganda tebaliiyo mulimu ebitundu ebimu lwakuba nti bano badokita Mwanje bafere balimba kulya sente but we would make a research why some people in some areas don't kakati baga nti Abaganda tebalwala nnyo mitima kulya amatooke gaina bwekibiro omuzimu never researchers want tebaliiwo kubanga everything to be researched you must be given money kakati waliwo olutalo lwaba kusasira olwabano bagundi bamondo pasita ebyo si bituufu. I want to tell you tamanya how the mafia operates. Mafia eyina kibayita preemptive action especially abali ku president bababuulira tiyayogedde ki kakati bo abali mu deal eyo we all know Museveni is solid. To see Museveni you must pay. There are particular hotels where you go no take a dole mitwalo 10 okulaba Museveni dole mitwalo 10 we know it. It's public knowledge. Era nze na witini yangisinga ko incident shibiri omukyalo omu yazirya nalya ko muyindi miliyoni 3 ne bamupangira n'agenda amulaba namuganda naye sanze ngenda ndi busy nja kulaba mu 2 weeks omuyindi naga nti era nze ne munsasule ko president ndi wasasudda nti ono Museveni akamwanyina zengo nkozewe and do you know nti Museveni pays the money Museveni refunds the money asisasula kati ono gwe yali aziride ya mugoba esisula ebagamba nti bataddamu kugira Museveni tayagala kwekusupozinga abantu baswaza asirika n'abatunuli anga mumubba ebwa amanyina zengo ko nebo omusajja omukulu n'omukazi omukulu Museveni emyaka gye namala naye taswaza muntu naye ategeera nti mumubbi but takuswaza naye ayina value gyakukola ki gyakutunamu n'akuteekamu value eyo uyo omulala yakola ki yali muwala bwera najja n'omuntu nga mutambuliza mubbire London wa olwatuukayo yatandika lwala nti shishi ono mubbi ono mundeetera amanyi oluwala yamubbira bwawo wenyini nti yanziba sente zange naye anzirifandinga ono dokita gundi oyo kumera badokita bulo oyo musajja oyo namutwalako emisinde n'ennyondo dokita bula na wangula abemmengo musajja mugezi nnyo kuva dda bazaalibwa ne Kiwanuka yokojja wa Kiwanuka wa Radio 1 basajja bagezi nnyo mu ttaka dokita bule ka dokita bule ng'afuna omuntu omu State House ng'amugobera ettaka eryo yamugamba nti oyagala mmeka tinjagala biliyoni yes 3 ng'omwana ateekako ezize 2 kabaka aweereza alikiriminga makubu waliwo makubu yalo yaswala ennyo baali yali ayina omuntu bwayogera naye tizi mandatory staff ayina priority ayinza okuba nga ayina message gyako ne basooka bafulumyamu makubu ya nalwiramu ddala n'ensalako makubu yange ali bweru staff ayina priority oba oliani mu State House staff ayina priority bafulumyamu gwe alimu n'oyogera n'ono ati gundi omuwalabu bwe yajja namugamba nti waye ono omusajja namutwala mu supermarket zange nakola ki nazimusasula kadokita buule yali mugezi omwana biliyoni 5 bwe zivaayo buule agenda mu banka azibbayo amusanga amubikira nti sente nti diiru yagwa nayina amabanja mu banka aya
omuvuka yakwata AK47 najambala nakwata Dr. Bule namuyingiza banka namugisayo ku bilioni ze 2 nasesema 1.5 ku gun point inside the bank nakwata sentences nazikuba mu benzi navuga nagende ewa kakati kuchogamu awo bakola dina yali ranchon mulwana natula wano kiwano kanatula wano mzee yali mu makati kati ebyo byonna babikola to reach the president kakati gundi mulwana namugamba kiwano kanamugamba nti government yebadde nnungi naye abaana bo bajonoonye tibana ki namubulira agawo mwana yagenze mu banka nabba nakwata omuka tebogera nti omusajja ataddeko gundize nze I wanted to help them omusajja onaga no uyakyali muvubuka mutakole deal endala zinkuyingiza kabuli tuyinza kunziba sente zange bakubuuzizo yagala mmeka Bule Dr. Bule yaga nti yagala billion yes omwana nateeka kizize 2 billion tano nezivaayo namukubirayo kakati kiwanduka bwamala okubulya president najja nabaga mumpitie Dr. Bule yali alowooza nti Dr. Bule mukadde agenda vayo mukadde naye atambula n'ekikapu mubeera mu amayuni president yatyanyo okubba omuzeeyo oyo akankana bazimuddiza Museveni ordered the Amelia to pay back the money nafuna 3 he comes to me nga ina kyayagala okukola nakwata enyondo ninjiwuba naye namulaba mu video ngati wali kabada jateeka mu wajinoonya tozinekula tikinalindowooza kyagamba mwana kuteeka sowani mubeeyo kakani mbabuulira nembagamba unless you understand these people you cannot believe them. Why? They have the money. Bagizi gwe batalina political scientist tebamuyina ebintu byabwe biragaya because they believe nti media kuonoona kakati ne musiba bamukuba musi ejo okulaba president nga president ati amulize nemuga nti tonja kusobola so ko ulinde president alinze musisi ne musalinze bamuyite tewali yaraba munne kati bamukolako report timusiya badayina gulunedi mu motoka ya twamuganye nga yagala kutta president bamaze omubba bamumaze abajoza ababanga sente these people nabagamba nti if you want to understand these people bana ababbi abatta abantu mu abaspeso ababbi abaspeso bayinza nokugamba gwe ono musajja mutere mu amafuta ono musajja mitwale 5 ajirekere mukazi we mujja munyumye embozi and the embozi changes once mukube nyondo mutwe you cannot understand bana abasajja tobasobola nti kakati omwana oyo omuvuko oyo Kisanja nzabala nyizo obutawakanira Kisanja ina PhD abeda ne PhD tamba bali bamutwala bweru Kisanja sibasajja bejalabi Kisanja badde atambula ne gundi nachobe yagaba sente tabba Kisanja yakwata abomu wino nga president abadde milioni yebi nabatwala mu Centenary Bank ne bazibatera ku account kwa bene byawe yabagana balimba titwazifunye you can delete the whole transaction naye Kisanja abayakavaayo abasajja ne bajja nti bava mu State House ne bagamba abasajja bali abo mu wino sente zino fetu zigobye tulina ke milioni 10 bakitwala Nakalema did not investigate the wino people go there milioni chabo 10 bakibatwalako by people claiming it to be from State House kubanga you must know how do you know nti sente zazze aba insider who follows this money aba insider times abamanyi nti ayina backup bojo mukwata aba ayina backup milioni 10 naye omulenzi obwa balemesa yo mwami Kisanja bwa balemesa okuzibba okubba sente ezo ngokola bokodyo yasanga abejambi yewe Mirundi echi ku gate tunalya gwe vamu sente yes waliwo omusajja bamuyitani
tuyabwire musajja ali permanent secretary wa local government bwe baleeta eggaali n'emmotoka president agulye bakyemyani ba 5 ani kakati yali permanent secretary nga yayina ozigula yasanga we musajja wa Jambia bakubagana bukubaga afe batekewo omulala sente bazibbe mutunulire bagemere bwe yajja agera okutandika mujjukira nti abaali ba manager bayo BC bakwata fuma manager Kihika ne bamukuba mukomera ne mwali mukimanyi nti kabadi nti bakwata preemptive bakwata Kihika ne bamukuba mukomera naye nga bamagezi ge balimu nti bagemeire could not investigate a case before court bagemere yange olunaku lumu omulenzi oyo alikwatibwa eyali avunanyizibwa ku information ali bali muyola waliwo ne report gye bakola beyejjire makerere ba Peter Mwezi eyo natubino kutema butemi kana akatale akagulwa bilioni 2.7 kana akona koka ngo ojayo omutwe. These people believe nti media yabwe inakyeko. Let me tell you, when did the fraud become a state house problem? Fraud is a police case. Oba abasajja babalimba nti babatwala Yerusalem ne batabatwala mwali mulide kabasiramu abatagendere makanga bagenzo kuwaba mu state house is crime. Crime is handled by police. Where does Nakalemazi organization derive its powers? Is it a constitutional office? Anti-corruption. Anti-etia. Mu constitution terimu. Chenjeji omukubempi naduka mukanyugwa manja naduka. Chenjeji. You go and find out. Nakalema musirike. Musirikali wa musika jana akwata abantu. But she's misusing her office. Nakabakwata Mirundi mingi. Nakalema is yours to interdict people batekemu ababo. On record mbikuba ne baduka ne ku video. Because they don't know when I started capturing them. Ono gundi mondo ojukira nti nabagamba ti Bobi Wine yatuuka mukozika yiga. Bobi Wine yatuuka we sawa nya yave muwenga mulaba na sneaking mu nyumba yi nadda mu hotel n'atuula. He was communicating with Mondo. Era Mondo yajjanga n'abako kayogera naddayo. Mutunulire Mondo te yagamba nti master of ceremony ndi alina kyayogera. Mondo ne bamuyita n'akomawo eyavudde yedda. Buli we yajjanga nga communicating nga balinda kiwanda aveewo. Kakati Mondo bwe bamutegeera ndoza yaziba lyako. Kubanga bo what you don't know. Bwe tamanyi NRM tugisobola tukita systems analysis. Okimanyi nti abe NRM bagenda kunkungana za Bobi Wine. Museveni atenti awali wakazi baba wesente. Can you believe? Wali wabantu bangi. Hey. Anti gwegende wa Museveni omugambe nti ewaffe tewali senyiga walungi ate sente onazijjayo. Era babaka nti abamirundi tobatwala yaboogera amazima. Mukimanyi nti abasajja abadinya basi kuva Mbale kuva Masaka kuva Arua kujja Lwakitula kulaba Museveni. Mukimanyi nti baba asasudde basasula emitwalo 5 oba miliyoni mbwajjaba obukadde 25. Bebatuuka. Yes. President ateekebwa atali Nakalema abaga nti muyingire mu conference center. Ulabe bwe badduka abanakalema. Banakalema bali ku preemptive. Mondo akolagana negundi. Ne Bobi Wine. Nabaga nti Bobi Wine receives intelligence reports every morning. Era bagenda jiko de baba laptop y'omwana ngenda kirimuga mbakubira addu mbamalewo damuze ebintu ebyo fesibya generation yafu kubanze kubya laddu twa kakoko kateeka wano akeerwo benyondo ne kakubana no gendo babyani nenda muga nti abo ba security. If you are not a criminal, thank God. Kubaka tibatutte gundi yo. 2 nze siribayiranga ko double dealer mu bulamu bwange. I've never been a double dealer. Sibimanyi. I don't have pretense. Kakati Bobi Wine bamubuulira kyobola Bobi Wine simwangu ku intelligence mukwata. Bobi Wine mayinja yefula ali disappointed ya day yakete. Bobi Wine bamubuulira nti mayinja mukesi fetu mutumye. I'm telling you.
nebaga nti ekibiina kya Bobi Wine kyenaalemu yajja kitya kifuge. You advertised for 14 days to change a name. Delegates conference ogirange na ku 14. How did these 14 days expire nga intelligence temanyi? Hanga intelligence temanyi. Nabagamba nti bw'obanga omwana w'omulenzi wa myaka 4 n'obanga omwalira nosanga kondomu enkozeseeko toka nti yazikozesa ku maama we muba muli seddume eriyingiramu. It ceases to be this man. It's not Bobi Wine who does these things. No. Never use a chocolate to influence Bobi Wine. Ete bwengunyanga Bobi Wine yafunyanga 35%. Enalimu people flock his rallies. Akutisa tesu kulu. Abenalimu bagala gundi electoral commission yeremererwe ku COVID-19. Ne Museveni aziteba zibbe. Era Museveni sente azina taitire. Nabadde gulunga buli omu baswami bwe bati mahoteli anti bo balabirawo abazikimi nenga buli omu anyumiza munne. Oh sajja waliwo yagambye tene Museveni alina diru ne Bobi Wine kubanga atatadde sente anawangula atya. Museveni yakagenda mu kalwe Mirundi emikomukange ebyo kati bano basaba jozi. Your main problem is the media. It's not the people. Ekibayambye nti media saturation levels zayo ntono. Toyinza kuba ekifaananyi nga amaje gagenda okuba abantu naye nga owamawulire mwali ekyo nakikuba mu monitor gundi bwate gundi mukaaga. Ekyo kifaananyi kibi nnyo. What if these people withdraw ne bakakuleka mu buno buntu munabukolerako? Problem ya Museveni media bwe tubaako n'emikolo nakinaki bakuliyetinga obu company sende tubasasula abantu ne kaledi yako mu kyalo. Museveni must solve the issue. Ngabe ne baga nti pastor gundi ono owo Kisenyi yayambala ekutiya. Ne baga nti ekutiya ya musambo baguyita bamweyana. Bamweyana yakutula diru. Anywa njaga njaga naki ne walaji. Era bwo buyina bamweyana abalalu buli mulalu yenna ajja akweyunira nobawa. Kale no musajja yayambala ekutiya nze ekutiya nalingi manyi tiye ekutiya ya musambo baguyita bamweyana kubanga oli wabiribiri nga pasa ajambadde. So for us to help us nebwe munabanga temukolanga ko mugundi kati bapapaaza abantu abo badduke to cheat fraud has never been a state house matter. Nakalema nagamba gundi oyo faza gundi Lokodo. Nemugandi faza Lokodo, the problem you have temuyina orientation tebabawo bwa minister mwali badde mugende wa public service naye tamanyi to tell you doketi ye kolaki. The most powerful person would be the minister in charge of the presidency. Emba yotajimanyi. You are the acting president now. Bala disibo naba wandika wuwo. Bani. Wali badobera mu State House. Gundi yasosa kulonda ni Biden. Chief of Staff for White House. You are no minister in charge of the presidency or one. Mbayo. And when the president makes a decision, Mbayo writes the relevant minister. Kwa president yasobola okusonyiwa abasibe baveruzira. Oweruzira tabata. Bali bamubuuza. There must be an instrument from the Attorney General's chambers instructing kati byayogera mu mawulire ababodaboda mbatadde bebasibira obwere tebabata. Minister in charge of the president tamanyi. It is a very powerful person. Yalina okuwandiika n'agamba nti abumubate gwe mubuuze nti enkungana za president how many do you attend? Wali badde abeera mu State House. Ono ye damaging nakuba bala DC abali basobola okunonyera Museveni akaluba alugasa ba kintu bonna nagoba embwa. Kati ffe tuba tunentu balaba nti you are talking about bad roads. Enkuba diro yatonya Eastern neta banangudo nfu. Tell me one. Eastern ye flooding eri flood. Engudo. What's the engudo za Mirundi ebiri? Waliwo engudo za central government n'engudo za local government. Bw'oba ogenda okupulaninga okwesimbawo gwe mu parliament wakola muki. Ate oyo gundi amuli yati ingiriya wangudo. What was your impact? Nabaga nti olanya
ye yakola report ku butale basajja balaba badize sente because they have been around nemwe temubamanyi nze manyo badigingayo katoyinza kukkirira nti olanya committee ye yavaako basajja balaba asasula emititi gya sente kubanga basajja bala simubbi parliament instituted a committee and olanya to investigate markets kati bwekimuleta report agidduka. This is why in America basenate abo tebatera kuvaamu nnyo bapresident. Why? Oyinza okubeera senate emyaka 20 oba 25 nga views zo wasooka kuvumirira abasiyazi kati ate obawagira omumerika takuwa kalulu because you have shifted goal post. Kakati wano gwe tumukunde eyali mu security eyadumirako gundi force division ogamba oti anti okiyinza kwe noleeta helicopter neerandinga mugundi jo nabadde nina omwami gwenjogera naye nemugana naye gundi nemunyumiza nemugana naye nti Museveni ayina ekizibu nagenda ewo omuntu ng'okulonda kuwedde ng'ayina ekkutiya za t-shirt 50 empya teyazigaba ng'abantu baziyayana ng'aziteresa nenzijako 10 omusajja yaŋŋambye omwami oyo tinange gye nali mbeera ate yali akwesa 10 as people fighting for NRM Museveni's t-shirts because what you people don't know t-shirt ya Museveni mu kyalo bajagala egenda kumbaga